الحمد لله كثيرا طيبا كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله واتبع هداه واستقام باستقامته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سورة النحل آية يانا منيا. الله قام جل وعلا وهو يقول الحق: وأنزلنا إليك الذكر إلى الناس جولي ذكر لتبين للناس ما نزل إليهم onyonyole abantu ebyebyasibwa gyebali. Kati mwetegereze nnyo aya eno. Tugamba wano waliwo ebigambo bibiri. Ekisooka azikir, ekyokubiri manuzira. Zikiri kyeki? Zikiri eza bulijjo ze tumanyi, bulijjo ze tusomesebwako. Zikiri kyeki? Zikiri ye Qur'an. Zikiri kyeki? Zikiri bwe Busiraamu. Zikiri kyeki? Zikiri ye ddiini. Kakati Allah tabaraka wa taala bw'abanga ategeeza nti zikiri ye Qur'an, bw'abanga ategeeza nti ma nuzira ilayhim bwe Busiraamu ye Qur'an, mwetegereze. Allah gati wa anzalna ilayka dhikra, era nassa gyoli dhikiri. Nassa gyoli Obusiraamu, nassa gyoli Qur'an, nassa gyoli eddiini. Nedda, nassa gyoli sunna. Tegedde bulungi? Nassa gyoli sunna, nassa gyoli enkola ekolwamu ma nuzira ilayhim Obusiraamu. Nassa gyoli sunna, nassa gyoli enkola litubayina linnas, enkola eyo nga yennyonnyola abantu ma nuzira ilayhim Obusiraamu. N'olwekyo tewali ngeri yonna ate wadde akasekesa akatono katya akasigalayo ng'omuntu asobola okutegeera Obusiraamu, wadde okubukolako akatono akafaanana katya nga tayitidde mu nkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qur'an yewaako obujulizi nti yo nga yo zikir bwe kibeera nga tukivunudde Qur'an, yewaako obujulizi nti yo nga yo tosobola kugitegeera illa ba'da tibyan, okujjako ng'omaze kunnyonnyolwa, ba'da an yubayyinahu laka, okujjako ng'amaze kugikunnyonnyola man alladhi nuzila alayhi, oyo bwe yasibwako nga naye Muhammad bin Abdillah akhiru anbiya'illahi wal mursalin, ng'amaze kugikunnyonnyola Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mwetegereza Allah agambye litubayina, sababiya lwaki nakussaako sunna, lwaki nakussaako enkola. Litubayina mata nahtaju ila tibyani, dibe twetaaga okunnyonnyolwa. Kasite ekituleeteddwa kibeera mujmal, nga kizze kitole, nga kiri wamu. Litubayina, sunna ezze okunnyonnyola Qur'an, sunna ezze okunnyonnyola eddiini, sunna ezze okunnyonnyola Obusiraamu. N'olwekyo tewali ngeri gy'oyinza kugamba nti ndaba eyo sunna. Waliwo omuvubuka yagamba emyaka nga 10 egiyise twali kuwulirira mu street, bwe yali nga antakinga nga nnumba okulemeza okukubiriza ennyo abantu n'okugulumiza sunna za Nabbi. Yagamba nti abantu mulekawo ebintu ebya wajibu ebiteekwa obuteekwa okukolebwa mu ddiini, ne mwesiba ku bintu obwa sunna. Allah mujulizi waggulu wa arush bw'atyo bwe yagamba. Era asoma ku biraali. No wanda abaana bava ku biraali, abava e Naggalama, abava simanyi kati bayitayo kakiri, bwe batyo babeera balwanyisa Busiraamu. Babeera balwanyisa Busiraamu. mwesiba ku bintu bya sunna bwatu yagambira ddala ng'akosebwa na bwati ekibatu
amakulu ngaawewa kuba bw'ogamba bw'oti mu Luwarabu oba owewa bw'omenya bw'ofunya bw'oti engalo oba owewa amakulu batutwala ng'ekikulu obuntu bwa sunna onotegeera ki obusiraamu nga toyise mu sunna tosobola kubutegeera ne bw'oliba oyagala otya nolwekyo ma nuzila ilayhim Qur'ani yewaako obujulizi nti yahitaaju ila tibyan yeetaaga kunnyonnyolwa ogitegeere man yubayyinuhu lana ani anagitunnyonnyola ye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nolwekyo ma nuzila tekitegeeza Qur'ani yokka Allah okugamba nti ma nuzila ilayhim ojonnyonnyole nakusaako Qur'an nakusaako sunna onnyonnyole ma nuzila ebyo ebyassibwa tekitegeeza Qur'ani yokka nedda wabula kitegeeza nakusaako sunna nakusaako enkola onnyonnyole abantu byenjagala bakole onnyonnyole abantu byesaagala bakole dhalika huwa ma nuzila ala Muhammadin alayhi salatu wassalam alayhi afdalu salati wa atammu taslim ذلك هو ما نزل على محمد ليبين لنا ما يريده ربنا أن نعمله أن نقوم به وما لا يريده أن نعمله ولا نقوم به ذلك هو الواجب وذلك هو الحرام من الذي يبين لنا الحرام والواجب هو رسول الله لماذا سمي رسولا anyway lwaki tumuyita mubaka kulokubanga omubaka abeera alina obubaka bw'abajje awali abamutumye era abeera alina ne byagenda obubaka obwo aba alina gyagenda okubutuusa nga gyagenda okubutuusa yeffe eyamutuma ye Allah kyeyamutuma nakyo kyekiki bwe busiraamu kitegerekesa bulungi basiraamu inna al-amala as-salih mazima ddala emirimu as-salih mwetegereze as-salih mazima ddala al-amala as-salih mazima ddala emirimu emirungi mazima ddala emirimu emituufu al-amalu as-salih mwetegereze as-salih kuno kuliko taarifu mazima ddala emirimu omulimu as-salih omutuufu ma wafaka sunna gutekwa kukolwa nga nabbi bwe yagukola kasito gukola nga nabbi bw'atagukola falaisa min al-amali as-salih teguli mirimu emiki emituufu emirungi buli mulimu omutuufu guba mulungi inna al-amala as-salih mazima omulimu omutuufu omulungi ma wafaka sunna gwegwo guba gukoleddwa nga nabbi bwe yayigiriza okugukola wa ziyadatu fi dhalika yenna yongeramu ng'asussizza ku ngeri nabbi gye yayigirizaamu okugukola ziyadatu fi ddin aba yongedde mu ki ddin idhan ma hiya sunna as-sunnatu hiya ddin as-sunnatu huwa ddin sunna yeddini mwabawunga mbwandaba sunna busunna oyinza n'okuva mu busiraamu okwogera ekigambo ekifaanana bwe kitu lwaki mudde mwetegereza ebintu 10 ebijja omuntu mu busiraamu okunyooma empeera z'ekintu kyonna nabbi kye yayigiriza obuvaamu ndi mutuufu oba ndi mukyamu waman yakfuru bil iman fakad habita amalu okunyooma empeera z'ekintu kyonna nabbi ze yayigiriza noga nti akonako wekwisha n'olwekyo basiraamu mwetegereze al-amalu salih omulimu gwonna omulungi teri muntu agenda kuyingira jjana okujjako nga yakkiriza Allah n'omubaka we n'akola n'emirimu emiki wallahi lazi la ilaha ghayru okujjako nga omuntu yakkiriza Allah n'omubaka we n'akola n'emirimu emituufu emirimu emituufu gyegiruwa gyemirimu emirungi gyegiruwa ma wafaka sunna egiba gikoleddwa nga sunna nga nabbi bwe yagigiraki bwe yagiyigiriza wa ziyadatu fi dhalik yenna yongeramu ku njigiriza engeri nabbi gye yayigirizaamu we yakoma gwe n'oyongeramu ziyadatu fi ddin oba oyongedde mu ki Allah yagamba ki yagamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina
olwaleero obusiraamu bujjudde ziyadatun fi ddin wa ziyadatu fi dhalika yenna yongera ku nkola ya nabbi mutemuyita mbu sunna ziyadatun fi ddin oba oyongedde muki Allah tabaraka wa taala yasa Qur'an 27 Ramadan wama adiraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr Qur'an yajjura obusiraamu bwajjura sunna zajjura Allah ganti al-yawma zarf olwaleero zaman olwaleero akmaltu lakum dinakum edini tewatali kirala kyemusaana kwongeramu gwe ng'ogamba nti sunna ng'okolako ky'otayagala ng'okigira ki ng'okireka ziyadatun fi ddin obeera oyongedde mu ddiini Allah gye yagamba nti al-yawma akmaltu olwaleero eddiini njijjuza gw'ogyongeddemu wa naqsu n'okukendeeza minuhu mu nkola ya omulimu guno nabbi gw'aba yakola naqsun fi ddin oba okendeezeza muki oba okendeezeza mu ddiini basiraamu ekigambo kino as-salih Allah jalla wa ala yakyogera mu Qur'an emirundi 62 al-amalu as-salih emirimu emirungi emirimu emituufu gye giruwa ma wafaka sunna gye giba gikoleddwa nga nabbi bwe yagikola yakyogera emirundi 62 mu Qur'an Allah tabaraka wa taala n'ayogera emirundi 24 bwe manga serabidde ng'ayogera ku kigambo swaliha as-swalihat وعمل الصالحات emirundi 62 Allah azza wa jalla teyagamba konti swalihatin kitegeeza ki as-swaliha وعمل الصالحات kitegeeza nti emirimu gino emirungi emirimu gino emituufu gimanyiddwa sijja kuyiya buyiya sijja kwongeramu sijja kutoolamu وعمل الصالحات Allah tabaraka wa taala n'ayogera ekigambo nti wa amira swaliha emirundi 24 nekyo muzukuke basiraamu temuzanyisa nkola ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe munazanyisa enkola ya nabbi Muhammad mujja kuba mulesa obusiraamu bwe munaleka obusiraamu mujja kuba muzikiridde ekibi omuntu omu bwazikirira kiba kizibu nnyo okuzikirira yekka bwazikirira nga tannawasa awasa mukazi muzikirivu ne bawera babiri ne bazaala omwana ne bawera basatu bwazikirira nga amaze okuwasa ne mukyala waate kwa buteeko okulutadda okujjako nga Allah tabaraka wa taala yamuwa ekyengere ekyenjawulo ku bintu bibiri ekisooka okumanya eddiini n'okujagala wa illa fala Imam Malik yagamba nti martadda rajulun illa rtaddat ma'ahu zawjatu tewali musajja yenna rutadda nava ku busiraamu obutuufu okujjako nga ne mukyala we naye agira ki agenderako mukyala we bwagenderako abaana be banaawona la kalla wallahi abaana tebagenda kuwona n'olwekyo inna sunna mazima ekiyitibwa sunna mmwe kyemuzanyisa kyemutwalanga ekitono tashimiru lwajiba walmanduba zino istilahati z'abamuhadithuna wahum akrabu nnasi ila rasulillah wa in lam yastahibuhu fa anfasahu sahibu fa inna sunnata mazima sunna tashimiru lwajiba kitwaliramu ebayita enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam etwaliramu ekyempaka farad ekyempaka kyotekwa obuteekwa okukola walmandub nekikubirizibwa tewali muntu ayinza kukola busiraamu mustaghnan nga yeegaggasiza nga teyeeyambye kiyitibwa sunna nga teyeeyambye nkola ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wetegereze ebigambo bino mimma tujibu alayna as-sunna tujibu alayna ittiba'ahu alayhi salatu wassalam tiba'an amma fi jam'i umuri dinina sunna za nabbi zitukakasako lwampaka twagala okumugoberera mu buli nsonga yonna mu nsonga z'eddiini yaffe Abu Huraira atugamba ki agamba radiyallahu anhu anna rasulallah mazima ddala ombaka wa Allah tuli ku bigambo bitukakasako okugoberera nabbi olw'empaka
Qur'an tujirabi Nabi yagamba bwati mwetegereze kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba قال ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري كتاب الاعتصام رواه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام نبي قام محمد بن عبد الله وهو آخر أنبياء الله والمرسلين nti kullu ummati yadkhuluna aljannata mwetegereze je nabadde mbagamba nti mu Qur'ani temulimu aya etugamba nti omuntu bamukuba emiggo 10 ayenze nga tawasangako n'okumusengula omwaka mulamba abantu abamu babadde balowooza nti ntwaliddemu n'emiggo 10 nedda aya eri mu Qur'ani ey'emiggo 10 ekoma ku miggo emeka 10 wa amma tagribu am okusengula omuntu omwaka mulamba oyo abayenze nga mufumbo nga si mufumbo kiri muki kiri mu sunna kiri mu nkola yani ya Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam Nabi agamba omuntu ye abantu b'ekibiina kyange bonna balina garanti okuyingira ejjana Allah agenda kubayingiza ejjana kullu ummati yadkhuluna aljannata abantu b'ekibiina kyange bonna bakuyingira ejjana illa man aba mpoza aligana ekyo kyatiisa nnyo basahaba kyewunyisa nnyo basahaba era kyandyewunyisiza buli mugoberezi yenna eyali awuliddeko ku muliro eyali awuliddeko ku Qur'an yenna alimu obutonde obulungi obw'okumanya oyo yamutonda bamugamba ya Rasulullah waman aba riwaya ndalafika nti waman ya aba ya Rasulullah ngani agaana okuyingira ejjana nabbi n'abagamba nti we bali abagaana okuyingira ejjana bebaluwa ya Rasulullah sitwagala kubeera mu bantu bafaanana bwe batyo nabbi n'agamba nti man ata'ani dakhala aljannata yenna ngondera agenda kuyingira ki ejjana waman aswani yenna njemera faqad aba abaganye buganyi okuyingira ki kitegeeza kibasiramu kitegeeza nti dukhulul janna okuyingira ejjana mu lutabitwa kisibwako oba kikwatagana butereevu ne ta'atu rasulillah okuyingira ejjana kirina olujegero olukisiba nga lukisiba wamu n'okugonderani nabbi agenti man aswani yenna njemera fakadi aba abakoze eki abaganyi buganyi okuyingira ejjana kakati gwe munnaffe yabadde asalira ewuwo mukulu okubanga ndaba eno sunna busunna n'osalira ewuwo nabbi n'akugamba nti nagamba era nange kenyini nasaza tarawuya mu muzigiti mu jamaa noga nti ndaba eyo sunna busunna ndaba eyo nkolayo obeera omugondedde oba obeera omujemedde mubeere benkanya omanyi bw'otobeera mwenkanya eri mwoyo ng'oli wekka kikubeerera kizibu okubeera omwenkanya eri emyoyo emirala nabbi asadde ettarawuya mu jamaa mu muzigiti nga yasaza bw'osaalidde wuwo ng'omuzigiti ku kyalo kweguli nga ne imaamu kwali nga n'abalala basaalidde mabegawe n'akugamba nti musiraamu Abdallah nakugamba kusaalira mu muzigiti jamaa eswala ya tarawuya ekikolo ky'eswala ya tarawuya basiraamu jamaa mu muzigiti eyo enkola ya nabbi yenkola y'abakulafa urashidun eswala ya tarawih esaalirwa mu jamaa mu muzigiti kasita ku kyalo kubeerako omuzigiti kasita watabeerawo obuzibu bwa kutiisa bulamu bwo wakati wo nawali omuzigiti omusali wa jamaa oteekwa kugenda kusalira mu muzigiti eswala ya jamaa eswala ya tarawih ekibuuzo nabbi akugenda nti nalagira nayigiriza era nasaazanga mu muzigiti eswala ya tarawih n'omugamba nti ndaba eyo sunna busunna abaffe oba omugondedde oba omujemedde oba okyalina omukisa gw'okuyingira ejjana nabbi nti agambye nti anjemera aba aganye okuyingira ki kati kimanye okuva kati buli sunna gyoleka buli sunna gyogaana okuteeka mu nkola oba ogaana kuyingira jjana kitegerekesa bulungi mwegendereze eddiini eno basiraamu ekintu ekyo kibaddingana nnyo mwegendereze nnyo eddiini eno buli sunna gyogaana okuteeka mu nkola oba ogaana buganyi okuyingira ki ejjana kulwaki kulwokubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam mwegendereze nabbi yagamba nti ejjana eri kumpi n'ebigere ebyo amakulu omulyango gwayo guguno wano mu maaso go kumpi nnyo naawe n'okusinga obuguwa obusiba engatto zo nga bwe buli kumpi n'ebigere ebyo nebwe bwatyo bwe yagamba nti mazima ejjana akrab
eri kumpi nnyo eri omukumwe okusinga obuguwa bw'engatto ze bwe buli okumpi n'ekigere kye. Kitegerekese bulungi? Nolwekyo ffenna tuli wano ku mulyango gw'ejjana masalan. Ffenna tuli wano. Kakati buli lwogaana okuteeka sunna mu nkola nga weeyongerayo wano emabega. Buli lwogaana okuteekamu endala nga weeyongerayo. Buli lwogaana okuteekamu endala nga weeyongerayo. Wahakaza paka lw'olisaanawo nga toyingidde ejjana. Nabbi kyagambye nti illa man aba. Okujja kaaligaana okugira ki? Okuyingira ejjana. Ebigambo ebitegerekese bulungi basiramu bannange. Nabbi n'agamba mu hadiisi eza ku Jaabir ibn Abdillah. Agamba nti olunaku lumu jaati malaika. Bamalayika waliwo bamalayika abajja olunaku lumu. Waliwo bamalayika abajja. Ila nabi. Bajja awali nabbi. Bwe baatuukawo baamusanga yeebase. Wa huwa naim. Faqala ba'duhum bajja bangi nga bawerako. Bwe baamutuukako waali ne bamwetooloola. Faqala ba'duhum abamu kye baba bagamba bannaabwe nti huwa naim yeebase. Waqala ba'duhum abalala bagamba nti wa inna al-ayna naima. Gwe olaba oyo eriiso lye wadde ng'olaba nga lyebase wal qalbu yaqzan. Omutima gwe guba gugira ki? Aba ategeera. Era ekyo yakyogera oluvannyuma ye kennyini eyo mu maaso eyo. Yagamba nti nze amaaso gange gano geebaka ne gazibirira n'owulira nga neebase oba n'olaba nga neebase naye omutima gwange gubeera gukyali ki? Mulamu. Amakulu gubeera gutegeera bulungi tegwebaka mutima gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekyo ekimu ku byenjawulo by'alina kufa abaana Adamu ng'okwayuuya yali nga tayayuuya bwe batyo batugamba omutima gwe nga tegwebaka ngaffe bwe webaka omuntu n'otuuka n'okufuuyisa ku buliri. Amakulu omutima gwayawukanye edda n'okutegeera gwayawukanye edda ne his ne senses zo ezisobola okukulaga nti kati omusulo guzze genda ofuuyise. Kati omusulo bwe gujja guyitamu buki? Buyisi. Lwaki? Kubanga omutima gwa disconnectinze edda gwayawukanye edda ne okutegeera ne senses zo endala. Bw'atyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam si bwe yali. Faqalu bamalayika bamu kyebafa bagamba nti inna li sahibikum hadha masalan faduribuhu lahu. Ono munnammwe ono nabbi ono gwe mulaba alina ekyokulabirako. Ayina engeri ze zirina ekyokulabirako kye zifaanana. Bagamba nti masaluhu kyakulabirako ki? Bagamba nti kifaananyi kye omusajja ono Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokulabirako kye kamasalire rajulin kiringa ekyokulabirako ky'omusajja bana daara eyazimba enju waja'ala fiha ma'duba. Olunaku lw'okuyingira ennyumba ne lutuuka n'akola pate n'akola akabaga. Waba'atha da'iya kyeyava asindika amabaluwa agagenda okuyita abantu ab'okujja ku mukolo ogwo. Faman ajaba da'iya dakhala ad-daara. Yenna yayanukula okuyitibwa ku mukolo ogwo gw'okuyingira ennyumba yajja n'ayingira mu nnyumba wa akala min al-ma'duba n'alya n'ekijjulo kyali kiteekeddwa. Waman lam yajibu da'iya. Wabula oyo yenna ataayanukula kuyitibwa ku mukolo ogwo lam yadkhulu ad-daara teyayingira mu nnyumba eyo kwolwo walam yakulu min al-ma'duba era teyalya na kuki? Kituufu ekyo basiraamu kyetaagayo amagezi ag'enjawulo kukitegeera. Tekitegeera magezi wadde akatono bwe kati ak'enjawulo magezi ga wansi nnyo buli muntu ategeera nti batuyise ku mbaga ennyumba yiye ewedde egenda kuyingirwa batuyise ku mbaga gundi nkuyita ku mbaga ey'okuyingira ennyumba ku mukolo gw'okuyingira ennyumba ng'ennaku z'omwezi bweziti walibeerawo ebyokunywa n'ebyokulya. Kwolwo olunaku nga 28 lwe bakuyise okujja okubeerawo ku mukolo ogwo n'osasangibwa mu kitundu ekyo nga wagenda safaari mu nsi ndala. Osuubira oyinza okusinziira mu nsi endala eri gy'oli ate era n'ojja n'obeerawo ku mbaga nga n'eri okyaliyo. Nedda oba tozze bw'oba tozze emmere gye wandiridde ku mukolo ogwo bagiteeka ku sowaani ne bagiteeka awo mu luggya n'ogirya olumwa ne lusongola okuva e Dubai gy'oli ne lujja ne lugirira wano mu luggya. Nakalla wallahi. Lwekyo tozze toyingidde tolidde. Malayika bagamba ki? Bagamba ndi awiruha yafukaha. Tumanyi awulira kati munnyonnyole ekyokulabirako kyokubye ekyomukolo gw'ennyumba n'okulya. Bagamba fakala ba'duhum
abantu baganti nze kamba nnyonnyole iki kitegeeza innal ayna naima wal qalbu yakdhani mujjukire nti atunula amini eriso lyebase naye ategeera awulira bulungi byetugira ki bitogera era abitegeera fakaru ne baganti katumunnyonnyole faddaru aljannatu ennyumba gye twogeddeko yazimbibwa neteekebwa ng'omukolo gw'okuyingira gulindiriddwa nga nakyo kye kiyama yejjana faddaru aljannatu ennyumba yazimbibwa neteekebwa ng'erindiriddwa kuyingirwa kyeki yejjana wadda'i n'ono omukowooza awandika amabaluwa okuyita abantu bajje ku mukolo gw'okuyingira ennyumba huwa muhammadun yani bamalayika bagamba nti wadda'i oyo akowoola ye muhammadin sallallahu alayhi wasallam faman ata'a muhammadan yenna agondera nabbi muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam fakad ata'a allah aba agondedde allah tabaraka wa ta'ala waman asa muhammadan noyo yenna ajemera nabbi muhammadi sallallahu alayhi wasallam fakad asa allah aba ajemedde allah tabaraka wa ta'ala wa muhammadun sallallahu alayhi wasallam atenno nga ye muhammadi sallallahu alayhi wasallam farraqa bayna an-nas yayabula wakati w'abantu hadithi ya Imam Bukhari hadithi ndio kwa Abu Musa radiyallahu anhu nabii yagamba sallallahu alayhi wa alihi wasallam aburugana tuli kubukuru wa sunna as-sunnatu huwa ad-dinu as-sunnatu huwa al-islamu sunna bwe busilamu sunna ya dini nabii yagamba inama masali mazima ddala ekyokulabirako kyange wa masalu ma ba'athani Allahu bihi n'ekyokulabirako ekifaananyi kiri wakati wange n'obusiraamu kamasali rajulin ata qauman obusiraamu bwe naleeta ninga omusajja olunaku olumu yajja n'atuuka ku kyalo ky'abantu faqaala ya qaum n'abaga nti abange abantu b'ekyalo kino inni ra'aytu al-jaysha bi'ayni ndabya amagye mu lusenyi eri ngarabye n'amaaso gange wa inni ana nadhiru al-uryan era mazima ddala yenze omutiisa nziza okubatiisa nti amagye ngarabye gazze okulumba ekyalo kino annajah musitukiremu muwone mudduke ekibabu fa ata'ahu ta'ifa min qaumihi fadkhalu fa'alilaju ne wabeerawo ekibinja ky'abantu abamu kubo ku kyalo ekyo abagamba nti omusajja byatugambye ebituufu bannange talimba ne basibamu ebyabwe ne basegulira ekyalo ekyo ng'obudde bukyali fa'alilaju ne basibamu ebyabwe ne basegulira ekyalo ekyo ng'obudde bukyali fantalaku ala mahlihim fanajaw ne bagenda mangu ne bavaawo ne basimbula ne bagenda mu bwangu mpola mpola tebasuula bintu byabwe tebayononerwa bintu byabwe ne bagenda ne bawona wakaza batitaifatu minhum abasigala kunya ne bagati apana mutwale eri majegawa ani agalabye gabadde genkanaki babadde bameka mbalasi mmeka tolaba byogezo bitegeera ne baganira mu kyalo ekyo nabi agamba sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa asbahu makanahum fasabbahahum aljaysh obudde bwagenda okutya kumakya nga aduyi gwe babatiisa jjo amaze okubeetooloola fa ahlakahum wajitahahum n'abasaanyaawo bonna fadhalika masalu man ata'ani ekyokulabirako kyabano abantu ab'emiteeko ebiri abo abaava mu kyalo oluvannyuma lw'okuwulira okutiisa ne bagenda nabo abasigalamu kiringa oyo abeera ngondedde fattaba amaji itubihi n'agoberera ebyo bye najja nabyo wa masalu man aswani y'oyo abeera ansuukuse ku makya n'awulira okukowoola kw'ono omusajja azze okubatiisa nti waliwo omulaba ajja n'awulira n'asibamu ebibye n'ava ku ebyo by'abadde asinga okwagala bw'oba obadde ova ku kyalo ng'odduka ennimiro y'ogenda nayo ennyumba yo gisitula n'ogenda nayo nedda n'aleka by'abadde asinga okwagala n'aleka bizinensi ze n'aleka omukyala n'aleka abaana n'aleka ezzadde n'aleka emmaali n'aleka ennyumba n'aleka ranch n'aleka amalundiro n'aleka ebibira ebiri mu kalitunsi n'aleka ebintu byonna
n'agenda n'agoberera okutiisa kwono omutiisa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwe yajja nako n'amutegeeza nti njagala obeere kino lwaki yamutegeeza olwokubanga Allah tabaraka wa taala yamutuma abeere nga amutegeeza nabbi n'agamba nti ono abeera ngoberedde ono abeera yanukudde okutiisa kwono omuntu aba yazze okutiisa ku kyalo yoyo abeera ayanukudde okukowoola kwange yoyo abeera alese yerekereza n'abeera nga angoberedde hadithi ebitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim. Hadithi endala eva ku Abu Rafi'i radiyallahu anhu agamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba fe abagoberezi be la alfayanna rajulan tekamutandanga omukumwe batu nabbi kyerategeeza la alfayanna ahadakum sisanga nga tekamutandanga omukumwe muttaki'an ala arikatihi sebo ne yebererawo ku mirembe ku kitto oba ku kiriri ya'tihi al-amru min amri najjirwa ekiragiro mwetegereze nnyo najjirwa ekiragiro mu biragiro byange ngaki okusala eswala ya tarawehe okusala eswala ya jamaa najjirwa ekiragiro mu biragiro byange amartu bihi naze nakiragira awo nahaitu anhu obanga nagamba nti tokikolanga fayaqulu la adiri namala takigezanga tekamutandanga nagamba nti nze sibimanye ebyo ngamba sibitegeera ma wajadna fi kitabillah eyo sunna busunna nze kyenasanga mu Qur'ani ittaba'na kyenje okugoberera wa illa fala bukitabeere mu Qur'ani sijja kubigoberera nabbi agamba nti omuntu oyo abeera amaze okuzikirira hadithi eri mu kitabo kya Imam Abu Dawuda ne Imam Ahmad nga ntuufu teriko nfuufu yonna nabbi agamba la alfayanna ahadakum tekamutanda ng'omukumwe okuleka ekintu kye nalagira oba okukola ekintu kye naziyiza ng'agamba mbu nze kyensanze mu Qur'ani kyokka ekiri mu sunna ndaba sunna busunna sijja kuzikolerako nabbi agamba nti oyo abeera azikiridde nabbi natugamba Muhammad ibn Abdillah wa huwa akhiru anbiya illahi wal mursalin ala inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'a hadithi y'abasiraamu nkulu nnyo bannange gobadde kyayawula wakati wa Qur'an ne sunna obeeranga ayawula wakati wa nabbi Isa ne nabbi Muhammad ngokirizaako Muhammad Isa ng'omugaana obeeranga ayawula wakati wa nabbi Isa ne nabbi Muhammad ngokirizaako Isa nga Muhammad omugiraki omugaana nabbi agamba ala mazima ddala muzuukuke mutekeyo amagezi inni mazima ddala nze utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'a naweebwa Qur'ani n'ekigifaanana kyekiki sunna utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'a naweebwa Qur'ani n'ekikola ki naweebwa Qur'ani n'ekikola ki akati gwe ddayo gambe nti ndaba sunna busunna nabbi agambye wa mithluhu n'ekigifaanana ekigambo misiri omwe kitegeeza omuntu bw'abanga abadde mikolo gya hijja ng'agenda n'amala abivaako n'asooka alaba awo akaweewo n'akayiga n'akafumbita n'akatta aliwo atya okuliwako kubeera kutya bw'obanga osse kaweewo sebo ojja kunoonya akaweewo kojja okuliwa mukitegedde bulungi kojja okugira ki mwetegereze bw'oba wayitwako ennaku za Ramadhan okuzisiiba bw'oba wayitwako ennaku za Ramadhan okuzisiiba bw'oba oliwa ki nolwekyo utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'a nabbi yaweebwa Qur'ani ne Qur'ani ey'okubiri kiki kitegeeza yaweebwa obubaka obuli mu Qur'ani n'obubaka obulala wadde nga tebuli mu Qur'ani obusomebwa mu swala naye bubaka tamaman nabbi agambye basiraamu nabbi gwe tugoberera bwe tubanga ddala tumukkiriza era nga tumugoberera nabbi agambye yaweebwa ebintu bibiri nga bifaanagana bannange hijja za mirundi 3
naye bwenkola hijja fulani tebeera ntuufu katugeze nkoze kirani tebeera ntuufu ebeera ntuufu bwenkola ifradi tebeera ntuufu ebeera ntuufu bwenkola tamattu tebeera ntuufu ebeera ntuufu lwaki ngeno ngikoze yokka nsaze eno sisaze eno nsibye ennaku 10 eno wakaza lwaki zonna zibeera ntuufu kuno kubanga byombi bituufu mamba wahid byonna bisatu bituufu byava mu kikolo ki Qur'ani ne sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omuntu takulimba ngaja tegera Qur'ani nga takozeseza sunna oyo abasaga busazi Nabbi agambye ala muzukuke mutekeya amagezi inni utitu al-Qur'an nawe wa Qur'an yejemulaba wa mislahu ne ahadithi ne sunna zezikunyonyola Qur'ani biki bye yaleta mu bufunze Nabbi nagamba nga tubaliza hadithi eyo nti wa inna ma harrama rasulullah kama harrama Allah rawahu Tirmidhi wa Abu Dawud ekintu kyonna kyennaziiza nti kino temukikolanga tewali njawulo wakati wakyo bw'oba okikoze omuliro gw'oyingira n'ekyo Qur'ani kye yaziiza nti temukikolanga mukitegedde basiraamu omuntu yenna manistahana omuntu yenna akakkanya ekintu kyonna mimma jaa bihi nabi mwebyo Nabbi Muhammad bye yajja nabyo aw istahana bithawabihi oba akakkanya empeera zaakyo kafara usema babugize ki bannange tukiriziganye obusiraamu tebutweguya fetweguya ki fetweguya obusiraamu olowooza omwana omuto ng'obadde omwagala nnyo omwana oyo yaba akweguya oba gw'oba omweguya kati omwana oyo bw'ayavula bw'ati n'agenda awali amazzi agookya oba obuugi obwesera okola otya omuleka n'agenda ku buugi obwo tomuleka katuddeyo omwana omuto nga tomwagalira ddala naye ate ng'alimbula biriziibwo bw'abanga abadde agenda ku buugi obwokya oba amata agookya oba amazzi agookya oba essigiri eyokya omuleka n'agendako oba tomuleka n'agendako lwaki tomuleka n'agendako oba toyagala kwerumya si kulumya mwana muto nedda ekigenderera oba toyagala kugira ki anti bw'anaalwala gwe kennyini gw'ogenda okutoba naye paka lwaligira ki oba weebonyaabonyeza oba tewebonyaabonyeza akati wuuyo asise obuugi ne bumuyiikira olubuto lwonna obugulu bwonna tewali muntu mulala okugjako gwe gw'ogenda okudduka ogenda okutwala mu ddwaliro ogenda okubeera ku kitanda emirimu gyo gifudde na buli kimu n'olwekyo amusiseeyo n'atagenda ku buugi buli kumwokya kumuyiikira yaba yeeyambye kituufu oba si kituufu obwo busiraamu basiraamu ffe tubweguya ffe tulina okwerwanako bw'obwajja Allah tabaraka wa taala yabuteekaawo basi ayagala abukolerere asobole okubufuna bubeere bubwe amakulu bumuwe ekyo kyateekwa okufuna ng'abadde abukoze atayagala abeerenga aleka Nabbi yaga nti innama harrama rasulullah mwabawuza mbu sunna innama harrama rasulullah Nabbi kye yagamba kino temukikolanga genda ononye aya Qur'ani ojja kujibulwa nga hadisi zengenda okubaleka wano yenga Nabbi yaga nti kino kiri haramu mithlu ma harrama Allah Nabbi kye yagamba kino haramu tewali njawulo mu azabu mu kubonerezebwa ng'okikoze nga ekyo Allah kye yagamba nti haramu temukikola mutegedde bulungi basiramu bannange Abu Huraira agamba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi eno ngeri mashuhuri nnyo imanyiddwa nnyo Nabbi yagamba nti taraktu fikum shay'aini lan tadhillu ba'dahuma ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida 'ala al-hawd rawahu al-hakim hatta yarida 'ala al-hawd kicha Nabbi kyategeeza Qur'ani ne sunna bizze ku hawd bunula bwoti okutuusa Qur'ani ne sunna
bwe birireeta oyo eyabyekwatako ne bimutuusa kuki ku hawudu eririddawa eri mu jjana. Kitegerekese bulungi. Nabbi yagamba nti mbalekedde ebintu bibiri lan tadillu bwe munaabyekwatako byombi lan tadillu ba'dahuma lan tadillu oluvannyuma lw'okuba nti mbifunye temulibula emirembe n'emirembe omuliro tegugenda kubalabako tewali mukisa gwonna gwakusuulibwa mu muliro. Nabbi yagamba nti mata masaktum bihima ebbanga limunaamala nga mubyekutteko ala byebiruwa kitabu Allah ye Qur'an wa sunnati n'enkola yange. Kitegeeza ki bwe weekwatako ku Qur'an yokka enkola ya nabbi ogisudde ne Qur'an yennyini oba togigize eki togyekutteeko weekwisha oba ozikiridde. Intamasaktum bihima byombi bitambulira wamu. Mutegedde bulungi. Omuntu omugaa nti nga tosadde loha mbadde nga nti eyo sunna busunna n'olwekyensonga lwaki tosadde sunna busunna eyo kulwokubanga seryawo nti amakulu teryawo nti yampeera. Omuntu yenna kakkanya ekintu kyonna nabbi kiyajja nakyo kafara aman yakfuru bil iman fakad habita amalu. Mbadde nga nti sunna busunna owange nga muzikiti oyingizaamu kkono mbadde nga nti sunna busunna sunna naye ku by'omuntu sunna ekubya omuntu, sunna ettisa omuntu, sunna ejjisa omuntu mu busiraamu, sunna esuuza omuntu mu jahannama. Muzuukuke mu abasalafu temusuubirwa kubeerako na kantu konna na kintu kyonna kemukakkanya mu ddiini eno. Buli kimu kyonna mu ddiini eno kinene ku mmwe era mukitwala nga kya bbeeyi. Nabbi agamba nti Qur'ani ne sunna tebiryawukana okutuusiza ddala Allah jalla wa ala lwali yimirizaawo ekiyama. Era nabbi n'agenda ku hawudhu mugga luzzi luli mu jjana. Nabbi agenda kunywako n'abagoberezi be. Kati omuntu yenna aliba yekutte ku sunna ne Qur'ani agenda kuleetebwa abeere nga ayingizibwa mu jjana. Basiraamu, njagala tulabeyo ku nsonga zino tulyoke tulabe hadiisi zinagambye okubalaga bye tulabye nga Allah tabaraka wa ta'ala atulazimisa okugoberera sunna za nabbi. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa in tuti'uhu tahtadu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah tabaraka wa ta'ala atukakasaka atusibako atukwasa mpaka okugondera nabbi. Katoke twebuze Basira mutegeya amagezi. Bumunategeya amagezi mujja kubeera balungi. Abaffe. Ta'atu rasulillah. Okugondera nabbi Muhammad kyampaka. Okusinzira ko Qur'an. Muje mugamba ndaziro sunna busunna. Kale ya ahla al-Qur'an abange mwe bananyini Qur'an babaita banati sabira babogera babaita al-Qur'aniyuna. Kamba buze kibuzo mu Qur'an mulimu ekigambo nga Allah wababa gamenti mukole bwe muti ala wa huwa mugondere nabbi kibera kifuse kyampaka kumwe okugondera nabbi. Allah yagamba mu Qur'an wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah. Ya ayuha alladhina amanu abange mwabakiriza ati'u Allah wa ati'u ar-rasula. Mugondere Allah mugondere naki? Kyampaka njagala buli muntu yanukule. Kyampaka okugondera nabbi. Mukibanga kyampaka okugondera nabbi. Okugondera nabbi kiki? Kyampaka okugondera nabbi. Okugondera nabbi kiki?
oyinza okukkiriza nti Allah agambye okugondera nabbi nokkiriza ate n'ogamba nti ndabe yo sunna busunna kisoboka kyokola bato kitegeera bw'oba tokitegeera tonnaba kubeera musiraamu banaye mutekere amagezi nkomaawo oba ngende mu maaso bannange okugondera nabbi kyampaka Qur'ani etukakasako okugondera nabbi kyeki sagala na muntu ayanukule banne simanyi kiki yakugamba Qur'ani etugamba mutekwa butekwa kati Qur'ani tujikkiriza teeka mu Qur'ani siri musabiri sasatu nga Qur'ani Allah nanyina arushe engulumivu atugamba nti mugondere nabbi okugemera nabbi oba okoze haramu oba okoze halali oba okoze haramu okugondera nabbi wajibu basiramu okugondera nabbi kyaki simanya oba mutegeera byengamba basiramu alabibu yafahamu bil ishara wa magezi olasoboloza nagira ki lwaki basiramu bwe kibeera nga kitukakatako taatu rasulillah okugoberera omubaka wa Allah okumugondera then kiba kitegeeza nti kino okusobola okuteeka mu nkola aya zino ezitulagira okumugondera kwe kubeera okumugondera nsonga kibedda magandi sagala na kukyatula bwe kibeera nga kitukakatako lwampako okugondera nabbi Muhammadi n'olwekyo okuteeka mu nkola sunna z'enkola ye kyekiyitibwa okumugondera basiramu bannange Ibulisi etuzanyirako buzanyizi neryoke kugamba nti ndaba yo sunna busunna sunna busunna nabbi Allah tabaraka wa taala yatugamba kumugondera muki mwetegereze oyala kugamanya yatugamba kumugondera mu kusiba Ramadhani yatugamba kumugondera mu kusiba Ramadhani nedda etteeka eritugamba okusiba Ramadhani gye lyava eritugamba okugondera nabbi Muhammad gye lyagira ki bw'obanga ogondedde okusiba Ramadhani butereevu mu ngeri y'emu gy'otekwa okugonderamu okugonderani bw'obanga ogondedde okusiba Ramadhani etteeka eritulagira okugondera okusiba Ramadhani gye lyava weewava etteeka eritulagira okugondera nabbi Muhammad n'olwekyo olina kugondera etteeka eritulagira okugonderani n'olwekyo taatu rasuli wajiba okugondera nabbi kyaki kyampaka n'olwekyo okugondera nabbi kyampaka simanyi kitegerekeka okugondera nabbi kyampaka basiraamu n'olwekyo okugondera nabbi kyampaka tafahamuna tutabiuna okugondera nabbi kyampaka lwaki kyampaka eyo stage esooka kulokubanga Allah yatulagira okumugira ki n'olwekyo okugondera nabbi kyampaka kitegede bulungi basiraamu nabbi teyalekayo kusaala kiro mu jamaa okujjako kutya nti okusaala mu jamaa kigenda kufuulibwa kyampaka oluvannyuma lw'okuvaawo kwe enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yali emaze okujjula nga tetukyalina kye tutya n'olwekyo omuntu yenna ayagala okusaala taraweehe alina kugisalira mu jamaa ebbanga lyamala nga alina obusobozi obutuuka ku muzigiti abali ne imaamu nabbi yagamba nga tannaba kuva mu bulamu bwansi eno nti yenna agisaala mu jamaa emabega wa imaamu abalibwa nti asadde ekiro kyonna ekiraamu kyengera kinene wallahi lazi la ilaha ghayru n'olwekyo tuyiga mu hadithi zetulabye ne Qur'an byetulabye tuyiga mu bino wammanga ekisooka annahu la farq mwetegereze nnyo ebigambo by'abakugu bino nti mazima ddala tewali njawulo bayina qada'illahi wa qada'i rasulihi tewali njawulo wakati w'okusalawo kwa Allah kw'abasazeewo ne wakati w'okusalawo kw'omubaka kw'abagize eki kw'abeera asazeewo wa anna kullan minhuma era mazima ddala byo byombi buli kimu ku bya Qur'ani ne sunna laysa lilmu'mini alkhiyara fi an yukhalifahuma takkirizibwa kulondawo nti zo sunna kanziwakanye ate Qur'ani yo ngikole ki ngigondere nedda tekikkirizibwa lwaki kubanga Qur'ani gyeyagala okugondera lwaki yagala kukigondera mu ekyo nga kino ekya okugondera nabbi kye yakulagira yo kiwakanyiza mu gyo kitegerekese bulungi tuyigamu anna isyana rasul
njera mazima ddala okuwakanya nabbi okumujemera mu kyaba tugambye ka isyanillah kubeera butereevu kujemerani Allah jalla wa ala wa annahu dhalalun mubin era mazima ddala okujemera nabbi obeera mu bubuze obwaki mwetegereze basiramu wakiri olema okusala witiri osema olema okusala witiri olema okusala Allah olw'obugayavu nga togamye mbu ndaba sunna busunna mukitegedde bulungi wakiri olema okusala witiri wakiri olema okusala Allah wakiri olema okusala wakiri olema okukola sunna fulani nga lwa bugayavu naye nga togambye nti ndaba sunna buki wekwisha tunulire kubereyo nga bwenebeera twigamu ekirala kino annahu la yajuzu taqaddumu bayna yadayi rasuli kama la yajuzu taqaddumu bayna yadayi llahi ta'ala tekikkirizibwa kusoosa kintu kyonna olubereberye ku nabbi sallallahu alaihi wasallam okulu kususa kintu kyonna ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe kitakkirizibwa kususa kintu kyonna ku Allah tabaraka wa taala makulu Allah kyagambye kibeere ky'abagulu kyekisembayo tokkirizibwa kukola kyennyume kyekyo Allah kyagambye tabaraka wa taala tokkirizibwa kukola kyennyume kyekyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kyabeera agambye n'olwekyo wa huwa kinayatun an adami jawazi mukhalafati sunnatihi n'olwekyo kiba kitegeeza nti tekikkirizibwa kugenda kyennyume kya sunna kya nkola ya nabbi Muhammad kitegerekesa bulungi misomo gyaffe ginaddako insha Allah tabaraka wa taala ngenda kubalaga omuntu abavudde ku sunna za nabbi nga yeye yennyini yatuyigiriza okumubonereza yatuyigiriza okumukuba nga yeye yennyini nabbi sallallahu alaihi wasallam n'omukono gwe yakubako abantu abamujemera yakubako abantu abamujemera akati mbufunze n'olwaliro katulabeyo hadithi nga 10 insha Allah taala nga toyina ogenda kukisanga mu Qur'ani ngate buno busiramu ninga mu Qur'ani teyabukoona nako wadde okulaza kubo hadithi eva kwa Abu Hurairah ta Muawiya mutabani wal Hakam as-Salami nga nabi agamba sallallahu alaihi wasallama nti kalamun nas omuntu ayogera nga ali muswala naye nga yerabidde wal jahil oba oyo abatamanyi nti kizira okwogera ekigambo kirala kyonna mu swala la yubutulu swala eswala yetefa tewali ogenda kukijja mu Qur'an naye nga tekituufu kiri mu sunna za nabbi gwagamba mbu sunna busunna hadithi endala omuntu bw'abanga agenda nga ayingidde mu swala eya subuhi Allahu akbar abaya akasala kera ka emu enjuba netandika okusituka nevaayo mukimanye nti awo eswala tegiraki tekirizibwa wabula omuntu agenda maaso n'okujjuza eswala ye era etuuka era ekirizibwa eyo nayo hadithi toyina bogenda kukijja mu Qur'ani obwo bwe busiraamu kitegerekesa bulungi omuntu yenna alya emmere oba anywa mu Ramadhani nga yerabidde Ramadhani yetuuka agenda maaso n'okusiiba olunaku lwe taluliwa era talukomyawo eyo nayo hadithi njigiriza ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadithi tulagira okusiiba ng'osibira omuntu we yafa nga taatawo yesogeze yetema naziri nafa nga tagituukiriza nga yali akusiiba nnaku kaza olagirwa okumutuukiririza maama wo olagirwa okumutuukiririza gwabeera waliwe ekyo tolina bogenda kukijja mu Qur'an obwo busiraamu awoza sunna busunna ekyo n'okikola otya kitaawo yafa nnyoko yafa omwana wo yafa nga yetemye naziri omulesa ayingira omuliro olwokubanga sunna busunna ekibeera bwe kityo then gwogenda okufuka ensonga ey'okumumbonyabonyesa hadithi tulagira okukola hijja ng'omuntu abadde mulwadde nga tasuubirwa nti aliwona nga tasobola kutambula ali awo ku ndiri yaggwayo tukkirizibwa okugenda okumukolera hijja era bw'obanga okola talbiya eri oga nti labbaika Allahumma masalan Abdallah gundi eyo hadithi onogijjawa mu Qur'ani tekirimu omuntu yenna bw'abanga abadde awa obujulizi n'alayira kyawaddeko obujulizi kitwalibwa ekyo n'okijjawa mu Qur'ani eyo sunna hadithi za nkola ya Nabi sallallahu alayhi wa sallama omuntu yenna
bwabanga abaddabbye atemwako omukono fi rubu'i dinari kasita kyabbye kiweza bibiri kibeda kimu kyakuna ekya dinari kimu kyakuna ekya dinari kasita omuntu abanga akibbye omukono gatugutemako yo Qur'an yakuga nti abbye omukazi n'omusajja n'omukazi mubatemeko ki emikono akati gono onomanya nti abbye eki yoketaliko kumutemako omukono awo Qur'an sunna za Nabii sallallahu alaihi wasallam wezi kutegereza kiji Allah tabaraka taala yali agamba omuntu yenna awasizza mukyala wa taata we omuntu yenna awasizza mukyala wa taata we kitaawe yafa ono yali mukyala we ko muwasa tukuttirawo kolo lunaku mukyala eyali mukyala wa taata we ekyo mu Qur'ani tekiriimu naye ng'ate busiraamu hadithi endala la yuqtalu almu'minu bikafiri la yuqtalu almu'minun bikafiri omukkiriza musiraamu bwato omukafiri yo omukkiriza tebamugiraki tebamutta onokijjawa mu Qur'ani tekiriimu hadithi endala la'ana Allahu almuhallil walimuhallala la omuntu yenna bwabanga yata mukyala we entasatu lezigwayo abatakkirizibwa kudda bate kubeera mukyala we okujjako ng'omukyala wono abadde mukyala wono amaze okuwasibwako omusajja omulala kati gwe kyokola ng'opanga ne munno nga yeefuula amuwasizza ng'amuwa n'amahare nga yeefuula mbu ayingire ne mu kisenge kumbe wa muli mu mupango ng'oluvannyuma agamba nti amutadde ng'ate lwatukudde gy'oli ng'oddamu okumuwasa mu Qur'ani tekiriimu Allah yakoma ku kyakugamba nti kasita omuto omulundi ogwokusatu then toddayo kumuwasa okujjako nga amaze kufumbirwako ki musajja mulala akati bana bapanze bwe bati amahali gawedde ekiwoowo kiwedde si kyekyo hata tankiha zawjan ghayra bwekyo aya kiwegamba paka nga amaze ku nikahu kitegeeza ki mwetegereza nikahu buli lwe kijjanga kyogera ku mwami n'omukyala kitegeeza nsonga za mbuliri kitegerekese bulungi ate buli lwe kijja nga kyogera ku musajja n'omukazi abagwira n'abagwira kitegeeza kiwoowo mukitegedde bulungi kitegeeza kiwoowo akati tankiha zawjan ghayra kitegeeza nti nno kiwoowo ekya bulijjo lwakikola kubanga kyogera ku musajja mugwira kitegerekese bulungi nolwekyo kiwoowo kibaddewo amahale nga muwadde batuwooye n'embaga ekoleddwa takiriza nti nzikiriza okumufumbirwa nzikiriza nti nzikiriza okumuwasa kiwedde eyo tahaliri nikahu tahaliri obeera mupanze ekyo kiwoowo kibeera kifu muno kijjawa mu Qur'ani tekiriimu tugenda awalala hadithi y'omukyala abeera ateereddwa talaka 3 nga ziweddeyo tekikkirizibwa gwe omusajja okumuliisa wadde okumusuza kasita omuwa talaka eyokusatu kwisha tekikakatako okumuliisa tekikakatako okumunywesa tekikakatako okumujjanjaba tekikakatako okumusuza kasita talaka eyokusatu ebeera ng'emaze okuluma ekyo n'okijjawa Qur'an tekiriimu mwaba zambu ndaba eyo sunna busunna hadithi endala okulya ennyama ye embalaasi okulya ennyama y'embalaasi onookijjawa Nabii sallallahu alaihi wasallam yatukiriza okulya ennyama yaki ya embalaasi hadithi endala egamba nti kullu muskirin haram omuntu yenna anywedde ekintu kyonna ekitamiiza aba anywedde haramu onookijjawa mu Qur'ani Allah tabaraka taala bwe yali ng'ayogera ku kitamiiza yayogera ku ki ku mwenge kitegerekese bulungi oyagala kuŋŋamba nti guno omulembe gwe tuliko mwenge gwokka gwe gutamiiza nedda enjaga mwenge nedda enjaga si mwenge oginywotya yofuuwa nfuuwe si kuginywa na kugifuuwa mu kamwa wabula ogiteeka mu mpiso n'ogyekuba mu musuwa nze nywedde ku mwenge jangu wano nkusizeemu mu kamwa owulire oba mpunya omwenge toyinako owunya naye ng'atamidde emirundi nga 10 okusinga anywedde ecupa ya walagi nolwekyo tukole tutya ono tumulamule tutya Nabbi yagamba kullu muskirin buli ekitamiiza okyekubye mu mpiso okifuuye bufuuyi mukka okinywedde bunywi okiridde buli haramun kiba kifuuse eki ekyo n'okijjawa mu Qur'ani tekiriimu hadithi egamba nti laisa fima duna 5 awsiqi sadaqa mukitegeere laisa fima duna 5 awsiqi sadaqa kino kitegeeza nti wasq oba wisq
ekimu ku bibiri wasku oba wisku byombi bibeera bituufu kitegeeza swaa nkaaga naye byo byenjogera mbitegeera gwera kibutya moto bitegeere ng'oli muwalimu kati wisku kibeera kipimo au siku byebipimo ebingi kati wisku ekipimo ekyo ekimu kivaamu swaa nkaaga kitegerekese bulungi kati swaa zino nkaaga zibeeramu kilogrammu 105 kitegerekese bulungi kati wisku zino au siku 5 obuzito obuvaamu zibeeramu kilo nga 625 nga bwe kibeera nti tonnaba kuweza birime bijanjaalo ngano buwunga buweza kilo 625 totoolamu zaka oba mukitegeera Allah tabaraka wa taala yaga nti mimma akhrajna lakum min al-ardi olwaleero omuntu yandiga nti alhamdulillahi rabbil alamin mimma akhrajna lakum min al-ardi mwebyo byembagira mu ttaka ebijanjalo bye twasimbamu ne bimera gwe waayo ettaka gwe webijanjalo wazaka ebinyeebwa wazaka kasooli wazaka ate nze asimye mineral water temumanyi amazzi g'omucupa ennaku zino ge banywa nze nsimye oluzzi olwo nze sigenda kuwa zaka oba mukitegeera n'olwekyo ebisero ebitaweza kilo ebijanjalo ebitaweza kilo 625 omuntu tawaamu ki sadaka tawaamu zaka katukomaawo basiraamu ku nsonga ezo olwaleero Allah azza wa jalla bw'anaaba tuwangazizza insha Allah tabaraka wa taala oba oliawo tunaatandikira ku nsonga ezo eza hadithi bwetukomye zentuke tugende mu maaso tulabe okubonereza abantu abawakanya sunna nabagambye basiraamu wegendereze saba Allah tabaraka wa taala erenga ataasa abasiraamu abasarafu mu mbeera zonna ze balimu ne mu bifo byonna mwe bali اللهم رد عنا جميع مكر وكيد أعدائنا واجعل أعداءنا هم الأخسرين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته